abakyala by the way love gwa mukyala gwa ino single teekamu Lwaki? omwami yakomyawo back yes omanyi lwaki Valentine gwegenda ogula ebifaanagana ajja byambala kati naye bwana abyambala ajja gamba ne bino gye biri bulijjo yabikuganya gaze sambala eyo uniform byamwemba endometritis abavaamu embuto abajjamu embuto because endometritis kitegeeza inflammation of the endometrium ate era enziku tekatebe kayo chlamydia obuwuka obwo bujja ne bulya osanga omukyala nga yenna abeera n'omusujja eva endira zibeera zimuluma ayota akasana nga ali olubuto oluto eva buli dakiika abeera awulira empewo eva ye omugongo guba gwakutuka kati ogenda kwegatta otya ng'obeera n'ebyo ebizibu kyokka obulwadde buno just gwabusimiddeko ettaka kyolugoye kwe kiri kyeno kala kyekiyita muno owulira kiri kyosinga okwagala wanti kati akamu sikasibiranga bakasitoma tetusiimye febafaani tusiimye tandika sagaddewo ne leero madde saagala kuggalawo. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Antero ngena batugamba tumanyi okusomesa naddala abakyala kitukwatirako ddala kikakatako kubanga abakyala mulabika bulungi ate era nga mutambuza bulungi obulamu bwammwe tuli kasayini kowulirako ffe nga bannayuganda abasinga twagala nnyo kugenda mangu mu ddwaliro okugira ngo mumaze gwa wansi naye abakyala tubakubiriza all the time buli omubiri oguweereza indicator please tukewa omusawo ate omukugu si buli musawo nti aba musawo dokita omukugu abeere nga asobola okuyambako mu nsonga eyo and bukyanga guno omwaka gutandika this beautiful hard working mother and musawo ya specializing mu TV tumufunangako. So I'm happy to tell you today nti tumulina ku bench yaffe musawo Aida omugole awunya muzigo babuzeeko ndi musanyufu nnyo okubabuuzaako nate twagala okwebaza Katonda atandisizza omwaka 2025 nte tumusaba atukuume atuwa obulamu obulungi Mukama atumazeeko omwaka 2025 nga tuli balamu kubanga obulamu bwe bugagga buli omu alabye sheno sabira buli ekikusomooza bulamu Katonda akijjewo obeere n'essanyu omaleko omwaka olikiriya amen naye nga bagamba nti ebya Katonda bya Katonda n'ebya Kalisaali bya Kalisaali nga bw'osaba genda mu ddwaliro. Olunaku olwaleero musawo Aida waliwo abantu bakale bamperezaako endwadde nnyingi ezikwatagana naddala ezimu ofisi yo naye ku nasinza okupikinga interest ezaze ziwerako kyekirwadde nakiyita kirwadde because abantu abasinga bakyogeddeko yembeera y'omuntu okufuna nga maze okwegatta ne mwagalwa we n'alaba omusaayi blood. Is that normal? Ye bakiyita batya? That thing is very common. Ate abantu 90% of the population bali bakifunyeeko abamu bakiraba abalala tebakiraba abalala bakiraba ne bakiyisaako amaaso okumala okwegatta n'omwami wo n'ovaamu ekintu ekitali mazzi brown discharge red awo wonna wonna tubeera ku blood nekyo pink brown black anything ekideviatinze from the normal that is a problem. Era abantu bangi akugamba mala okwegatta ngeno nga nvaayo ebintu that is after sex. Okuvaamu omusaayi after sex it is post coital bleeding. Post is after coital is coitus. Okay. In out the intercourse. Yes. Okay. Post coital bleeding then okuvaamu omusaayi. So after having a sex, for example, virgin alina kuvaamu omusaayi mulundi gumu gwokka nga ali mu period naye wavaamu omusaayi newankubadde takoze sex it is abnormal. Bleeding ebeera abnormal ebiseera ebisinga singa oba nga toli mu period. Olaba ne wobeera lubuto. Tujja kisomesaako what causes bleeding in pregnancy. Yes, true that. Olaba bleeding ate ng'oli lubuto, that is a problem. But what causes that? Very many causes. Bintu bingi nnyo naye ekikyasinze era ekisinga obeera common is cervical cancer. Nze saagala kusomesa ku cancer Ruth. Era bwe mba nkebera omuntu ne ndaba features of cancer nesika bwenti.
nenkyukola ati mbeera smiling ndaba nga sikyalina bye smiling olaba okufa kudda yeah. Because the most common sign eyinza okulaga nti olina cervical cancer is bleeding after sex. Remember, lwaki bleeding after sex? Omwami bw'ayingira bw'ati asibira ku mumwa gwa nnabaana. Kati we guba ng'omumwa gwa nnabaana gutandise okuzimba kubanga cancer, it is an abnormal growth of cells. Kati cells ezo wabaayo abnormal growth ezizimbye. Kati omwami oluzikoona avaayo na musaayi. Kyokka ate omwami ez'omusanga yeewaana. Omukazi oyo mutuusaako emikolo paka ng'aleese omusaayi. Bona bagamba nti osimuleeta musaayi sikibala. Nawe buuza ofa kinensi. Otyo wamma. So postcoital bleeding, the causes cancer. Nsookedde kwesooka, there are very many cancers esobola okuleeta bleeding, but the most common one erichi cervical cancer. Eyokubiri tulina vulval cancer. Yeriwo eyo? Vulval oba vaginal cancer. Nzikiriza nkuba reproductive system y'omukyala. Wakatukubira oba ozomesezza. Imaging is my passion. Ate imaging obeera olaba. Kugamba omuzungu yadya n'akuba ye ekifaananyi naye nga kikuba ki munda bakubira photoshoot bekuba kungulu bakife kino ekyaffe kirabira ddala wa kati bwenzija bwe nti mu ddwaliro yo abalaba balala lufaananyi lusaanyira naye kati gwomanyi luusa nze nga ndaba kyoliko senga bamanyi so tetugenda genda yeeno sookere wano this is the ne vagina naye erina ebitundu byayo bingi. Kati wano eno ye cervix, kyekinabaana ekyo, eno uterus. But still era cancer owa endometrium eno byebisenge anti uterus erina ekisenge kino ki perimetrium, erina ne kino tukiyita endometrium. Endo wewatuula omwana. Endo watuula omwana. So kati cervical cancer ye tugambye ojja kubeera ne abnormal growth of cells. Then vaginal cancer nayitandikidde wano ku vagina. Ndwadde ki eza vagina ezireetawo postcoital bleeding? One, vaginal cancer. Vaginal cancer era bino ebisenge bya vagina bino birina cells bwe butafaayo bujja kufuuka abnormal olwa cancer. Kati otandika okufuna ebintu ebizimbye muno muki mu vagina ki accompanyingwa ne painful sex ne bleeding in during and after sex. So bino ebizimbye ezimu ensono biraba ne mba naabayo osobola okunaabayo n'owulira nga abnormal changes. Tolina kukwatayo ng'onaaba. Tibadagala nkwatako nenfunyako okuli oba smell oyo noono olwo oyinza okuddira ekizimba ate gwe wennyini n'okitakula. Kati kkiriza omwami wakugambe naye nga mpulira ekintu ekikulu. Saagala awulira wawulya mba neebuulira. Kkiriza omwami wakugambe nina ekintu kye mpulira ekizimbye kikinga bwe nnyingira nina ekinnemesa. Ate y'abakuumi agenda ovaayo okwekeberako ng'alaba musaayi. Omwami avaako. Omanyi abaami balina short tebakkiriza nnyo kulaba bintu byesittaza. Era olulaba omusaayi abadde agenda okomawo gwokubiri agamba tukomyawo. Agamba tukomyawo ayinza okwambala n'agenda. So vaginal cancer. Naye vaginal cancer togenda kumutegeera wabula after seeing the sign you have to check and confirm. So ebyo bizimbye munda. Ebizimbye munda yeah. Then it is a sign. Then painful sex okubeera ng'aluma okuluma omugongo back pain. Wow. Yes, during sex. Burning during sex. Ng'omusajja agenda munda naye nga gw'obalagalwa. N'agamba kamulali. Omwami agamba mbu kamulali. Bw'omwami abalya kamulali. Mbulwadde omwami agamba gira bwoti ogenda ogira bwoti nga problems. So obulwadde obwokubiri oba vagina obuleetawo bleeding tulina vaginitis n'ebbiri abiri mu etaano gula maaka DOP gula maaka. Vaginitis kitegeeza inflammation of the vagina.
infection enziku mu bakazi ndeka kubanga tugisiibamu tugisiibamu enziku bulwadde anti buleetebwawo akawuka tukayita Neisseria gonorrhea kati akawuka akeera oluyingira mu vagina nga katandika okulya nga kalya kayonoona ebisenge kati vagina yo kyekola ng'ekola amabwa kati gano amazzi g'ofulumya nga mwegatta geegatta n'omusaayi n'ondabira ekintabuli okitegeera kati omusajja ye abeera wali ng'agiraagira naye ng'ekintu kitokota n'okuwunya kiwunya abaami tebafaayo abaami waabanga ali point ku nsenge abiraba after n'agamba oba omwami ajja kiraba nga naye penisi etandise omuluma oba nga naye omusulo gutandise okukola ki because there are very many women abalina enziku ngeri asymptomatic nga talaga bubonero yes abakyala kati gwe omwami ogendayo fire so vaginitis vagina bw'erwala suubira omusaayi nga mumaze okukola ki okwegatta then ne tulina bacteriovaginosis ng'okubanga vagina yo tekyekuuma nga nnyonjo buki nga tekyalina buwuka bunomo bacterias obukola ki obugikuuma kati bali be nakugamba abavaamu ekivundu foul smell the vagina loses its ability to fight against diseases abanabisa sabbuuni abo ab'esteaminga ab'esteaminga tebaggwako infection because you kill the normal so kati n'obeera nga gwe buli ddakiika gwe ne pain during sex muli wamu ate we tunaava wano olwo tugende ku dryness kubanga ne dryness esobola okuleetawo ki blood Duta abaami bayombera ewange bayomba ki agamba naye musawo n'owasa omukyala nga ye buli ddakiika wambirigo okuyingirayo weekukuutiriza oyingirayo by force olaba bakosa na ddusu abaami bateekayo amalusu era omwami aganze ekyokulwanyisa kye nnina malusu nina okuba nga ndi ready era n'onaateekayo amalusu gatuuka ne gakala omukyala n'atuuka n'afuna ki bleed but amalusu malungi okuteeka wansi eyo malungi era naawe oba oyongeddeyo obulwadde endwadde zino nga nnyingi nsiriikirira bwenti n'endaba engeri abantu gye batawaanyizibwamu n'ezino endwadde ne ŋŋamba people need sensitization kubanga abantu abasinga olaba kati ne wano ayinza okuba omukyala nga ali dry naye olona abantu abaagala bankyogere ntya abayoza ebintu abayoza biddiishi obategedde wano omanyi wano babbakuli kubitaala obiyita wala olwaki oyita wala because nasho y'abantu bakulu y'abantu bakulu si abaana bato abaami abagwa ebbakuli okugwa ebbakuli but what do people enjoy there ebintu bino babikoppa bukoppi naye nga bibi amalusu ago kiki ekikuteeka wansi mu bukyalo eyo esooka wawunya wawunya Ruthi obalaba nga bawunya ku kyennyanja kiwunyanga kyennyanja enyama ewunyanga nyama naye wali akawoowo kaayo ofuna ki ennyo okuddira olulimi lwo n'oddira obuwuka obuli wali vagina ke kabakuli akakyasinza obbeeramu obulwadde kati gwe naawe ne weeteeka mu ddene ery'obulwadde n'ogenda n'okombayo bwomira olugira nga bakuleeta ng'olina oral candidiasis ne bakuleeta ng'olina throat cancer ayi nabamame n'ogenda ddala paka backstage abaana bakoza bintu naga mulimu omunnyo it is ignorance naye abatugoberera muli banjawulo muli banjawulo because you know the truth kola ekintu ng'omanyi ekirivaamu mudda so cervical cancer vulvar cancer yes vaginal cancer tugambe eza vagina tulina vaginitis tulina vaginal cancer tulina bacterial vaginosis vaginal dryness that one gwe mukyala beereeyo weekola buli ekisoboka okulaba nga tokala omwami tagenda kwagalayo ng'oli mukazi nze omwami wange yangumira munnanga nti nakala tagenda kwesonyiwa bwesonyiyi n'alya ku pulani n'alya ku kyobola omugamba mwami owaayi nagamba enkya kijagire ajja amanye ebizibu byo
tagenda kola ki kubanga omwami wamala sex ng'oli dry penisi ebeera emuluma amabwa ate naye ejja amabwa agenda olaba penisi ekoze omusaayi n'agamba nze neetika musalaba ndi Yesu emmere ali emutuga yes so okay. dryness tukole ki tugirwanise eyaki lack of okujjanjaba bino ebirwadde abakyala bafumba okra abakyala banywa ebiddagala ebyo byokunywa wansi naye ne bw'onabinywa nga wansi walwadde nga tolina na feelings kigenda ngenda kwogera ku family planning methods ezimu ezireetawo dryness omuntu n'afuna ki bleeding kale nnyo so tweyongereyo kuza cervix then tumale tuyingire munda muki munnabaana so cervix twabagambye endwadde za cervix ezireetawo bleeding one is cervical cancer 2 is cervicitis zino zonna endwadde zirayiwa sikaani ovola kino kyenyogerako okimanyi kinkimanyi okikakasa okiraba cervicitis kitegeeza an inflammation of the cervix cervix eno obuwuka bujja ne bugira neekola amabwa kati ffe mu lusawo wolaba wongamba vaginitis okugamba cervix wano TIS is an inflammation kati amabwa gakolebwa wano omwami agenda nayingirayo nga waliyo ebbwa buli ewali ebbwa wabeerawo omusaayi n'amasira yes era bw'ogenda jukira oyingira bwoti ng'omukyala yessika kubanga okonye kubba nolowooza ndi ku kituufu kumbe eno cervix mubba mwoli mukola ki mwoli okutakula kati buli woonaaba otakula mu bbwa discharge yennyini era omukyala agamba niwe mmala okwegatta nteekayo ne pad abundula kubanga nvaayo ebizzi ebicaafu nvaayo omusaayi sorry naye ekirwadde ekyo olina kusooka kola ki omwami olaba mukyala wo todduka mutwale mu ddwaliro asooke yeekenneenyezebwe akole ki ajjanjabwe abakyala olugira bampeyo kapesari ng'asonsekeyo tamanyi kiki kyennyini ekikola ki ekimutawaanya ekyokubiri otuva ku cervicitis tulina wetuyita cervical polyp cervical polyp polyp kizimba abnormal growth in the cervix naye nga si bya cancer polyp ebeera bweti polyp eyo ke kantu kokwatayo wansi nga kakaluubirira abakyala abakwatayo nagamba naye nakutteyo ndinga awira ekintu ekiyiseemu akayinjayinja kati ffe bw'oba okebera zino endwadde okozesa transvaginal scan okayisa wansi kati scan ogenda ogiyingizayo bwoti ng'eri obstructed ng'ekyo ekizimba kiyimiridde mu cervix kati omwami n'atwala nakuba ekizimba ekyo olugira ng'omusaayi gukola ki nakutulika naye akantu akamwisa wansi ako mukakuuma mutya tukambaza kondomu tukambaza kondomu era omwami yaŋŋamba osawa ate kondomu ng'olina nnyingi mu ofiisi yo mpulira omwami wange nambuuza kondomu ebokisi yonna yaki okola ki eno nazanyanyola omwami nomugamba kondomu buli muntu gwe bwogenda okukebera kasikaani eno gyambaza kondomu okuprotectinga omulwadde n'okuprotectinga akasikaani kuba kakola ku bantu bangi so okambaza kondomu n'okayingizayo n'osobola okukola ki eyo cervical polyp cervical polyp ng'ogivuddeko aliwo cervical fibroid ekizimba ebyanjawulo kyonna kiri kizimba kijja nakyo ne kituula mu cervix bwe kiti naye Ruth ngenda gamba abakyala muzaale abaana ennaku zino okebera abantu myaka 26 fibroid eringa fibroid jjukira cervical fibroid ejja neetuula wano ppa neesalako akatundu konna neyegazaanya kati bw'esalako akatundu omwami bw'ayingira bw'ati gy'atuukirako spam zikoma wano teziyina lugendo kati omwana we atuuka okufumbira okunoonya omwana ng'amulaba myaka 26 nze magamba mufumbire ng'obudde bukyali munnange baagala naye bitte bise byangu nze mbasabira mufumbire amiina kikulu ekyo amiina saba nnyo Katonda Ruth omukyala waliyingidde 3 ng'oli mufumbo otandise okuzaala abaana bino ebizibu bino bijja mu myaka 27 28 3 ye line gye tusinga obba nayo basically myaka 25 omwana yali badde alina omwana yes because myaka 23 oba omaze osoma
si ekyo omwana bw'aba asomye mateeka wa omwana medicine. ewa medicine era 23 aba amaze. Okay. Yes, because oba oluddewo nnyo senior 4 otwala 17 aluddewo nnyo senior 6 otwala 19 20 21 22 23 namwe abalenzi mulekerawo okutula ennyo bawala baffe nga bagenda bakolamu ebibuuzo mubawasema mubazaalemu. Yes, kyowale bino kati yo fibroid sigenda girikira kubanga ekigireeta kulwawo okukola ki kuzaala. Kati ogenda olaba omwana myaka 27 ng'esonze. Kyogamba fibroid eno ebeera mwana gwe n'alizadde libajji. The uterus responds ekugamba you have delayed the body. I am bored. Netandika okukola the abnormal growth. Ebyo ebintu ebitakola ki ebitategeerekeka. Tweyongereyo munda. Endometrial diseases ki ezireetawo bleeding. Bino biri munda munnabaana kubanga buli wala bleeding manya system ye ey'obukyala yeriko ki ekikyamu. Endometrial cancer. Era still endometrial cancer ojja kulaba abnormal growth of cells in the endometrium. Ruth nali nkeberera omukyala nenyingizayo scan bwenti ne mugamba ono si endometrial cancer ono nga ndi 100% sure. One, there were omanyi ebintu bya cancer bibeera tebitegeerekeka bulungi nga ki ill-defined solid mass in the endometrium. Bwotyo otayipiika ku report. Nze kugambira wali ntola kino ekizimba kino kiri ill-defined. Okiraba sooka okyetegereza okirabe because zino TV omuzungu yagitukolera eri TV bweti. Nze manina kukulaga ki kizibu kyo nti okiraba kino ekizimba buli watuula bw'atagendaositukanga musaayi. Beegatta n'omwami musaayi. Kati ekitegeeza kano akabubi kalinamu ekintu ekitalina kukola ki kubeeramu ekiteeretera okumusaayi okubeera nga gukola ki nga guyiika buli dda. Ekyo kigenda ku kiri ekyokubanga situka kagenda mu peas ne sportinga. Kireetawo sporting. Sporting kabonero kabi nnyo by the way. Toyina kagumiikiriza. You have to run very fast ogende w'omusawo wo talk to y'omusawo akubulira ekyokukola. Oba watoyina musawo sooka odduke bakukebere otuule ng'oli ki comfortable. Exactly. So endometrial cancer 1. 2, endometritis. Abavaamu embuto abajjamu embuto. Because endometritis kitegeeza inflammation of the endometrium. Ate era enziku tekatebe kayo. Chlamydia obuwuka obwo bujja ne bulya. Osanga omukyala nga yenna abeera n'omusujja Eva endira zibeera zimuluma. Ayota akasana nga ali olubuto oluto. Eva buli dakiika abeera awulira empewo. Eva ye omugongo guba gwakutuka. Kati ogenda kwegatta otya ng'obeera n'ebyo ebizibu. Kyokka obulwadde buno just gwabusimmiddeko ettaka. N'abaami abakyala mubawe ssente bagende mu ddwaliro. Naddala abakyala abatakola. Omukyala obulwadde bumulumira ewaka ng'alinze omwami lwali muwa ssente za sikaani. Ate abakyala agamba njagala agenda Wandegeya. Ate nga nange muwagira. Waliwo omukyala yajja omwami n'amugamba ani yagambe gende Wandegeya beebeeyo baseera. Olina kugenda Mulago nakwadde Mutwalo egi. Omwami nga munyiivu naye agamba omukyala ng'obulwadde bumulumye akuuye. You know, cheap things are always expensive. Onakuloza nti omutwale mu sikaani eri rayisi naye ate alina okulaba kirwadde kikola ki at the end of the day. Teri expensive. Teri expensive. Just eriwa. Scans nyingi. Kisinza gye mmanzi okukola. Nyingi kati nze nkubulira scan gye weetaaga. Oyinza obba olina gy'oyagala. Oyinza obba oyagala transvaginal scan naye nga si ey'omugaso. Okusinza ku kyenkunnyonnyodde. Kati gwe wambuulira nti nina bleeding ate sifuna lubuto gamba sooka olindeko okukola eno scan twetaaga eno. Kola eno musawo yokayoka enamala nti emala. Jamu empale. Of course. Abakyala njagala bakubiriza kanyimirewo ku lwa musawo Aida. Shave. N'abaami bw'oba ogenda mu ddwaliro sooka oshevinga ebintu ebyo. Sooka okiliininge system. So tulina sikaani eziyita emabega mu baami tujja transrectal. Omwami najja nga yakoma okunaaba tomanyi wiiki nga 3 ngalinga alimu ebikajjo emabega. Yes, so if you bulamu bubu onaye mubiri oli n'abeera nga teyeefiirayo tafaayo oba azise eno oba azise eno mugamba naye omanyi obulwadde buno gwabusimiddeko kwene
bush eri wano you know obulwadde tebusobola kubaako abayeekera babeera omwo yes otyo oba tugere maaso endometrial problems yes kati endometritis ejjanjabwa ebirwadde bwe twogerako bijjanjabwa kabeeruuthi kansa jjanjabwa in the earliest stages wabula kansa bugayaavu bwo bwe bukuttisa kansa all cancers prostate cancer endometrial cancer cervical cancer bugayaavu bwo bwe bukuttisa because as early as possible singa tunaalaba bukyali wakiri nabaana okuvaamu naye osigaze eki obulamu abaana bwavaamu sigala nkyali lwosi osigala Ruthi yennyini awedde emirimu nga omwami bw'alambula ekibuga akyawuliramu ebizibu bulungi nnyo alambula ng'ali set atamanyi ti n'abaana baagijjamu naye ndowooza abantu batugaa nti ojjamu n'abaana ofuuka nga mu bulenge balimba baganelemesa bannaabwe abantu batraumatizinga bannaabwe n'ebintu ebifu abantu babamutegeeza okugamba otazaala mugumba kisiraani yakola ki but that's not it buli omu mukama amutegekera obuki obulamu obubwe bwefe babeera mu bizibu abantu balina ebizibu ebyenjawulo kyensiima mbagamba be nice to people tomala gayogerera munno kizibu Ruth abantu betta olw'ebigambo oli n'amwoga eyo yalwala enziku kubanga obeera owunya wejjanjabe abantu balekeraawo okwogera ku bannaabwe ogamba n'abantu abakyala mulekeraawo okwogera ku bakyala bannammwe mwe mukyasinze omuntu atazaala lwaki obeera omwogerako nti oyo tazaala odda alina obulumi bwe alina kibooko ekyo neebuuza olowooza tebagala kuzaala okitegeera mukazi atayagala mwana oli nayogerera munne abalamu ne boogerera munne oli emirembe ne gikola ki n'omusajja yennyini n'akwogerako mu bantu akudibya okitegeera kugamba nze Ruth neegayirira abalabye gundi kano abantu balekerawo okwogera ku bantu kubanga abantu bajja kwetta olw'ebigambo nga buli muntu yenna alina bato gy'afightinga mu kasirise buli muntu alina ebizibu bye gwe ne gwolaba aseka by the way alina ebintu by'ayitamu ebyenjawulo ate basinga abo kuba nga bahatinga because they keep laughing okuteekako that ensonga endala endometriosis endometriosis bw'oba ogirina 1 period zikuluma okujula okufa cramps zikuluma kitegeeza kano akabubi kannabaana kano kavaawo ne kajja ne kagenda gye katalina kubeera kati oluusi omwami gy'agenze eyo gy'asanze eyo ng'ofuna pain oluusi eventually ng'ofuna neki ne bleeding lwakuba Ruth bino ebintu mumpa obudde butono obusomesa ebintu bino bingi tosobola bimalayo naye information omuntu omuwaako ekisaanidde najja gy'oli kubanga olaba obudde omuntu aba ategedde kati kino kyekinnuma omusuniddeko najja gy'oli nayeeyongera okumanya ate nabwe ofunye akadde because you are a very busy woman oba ofunye akadde anojja masa akumala nnyo budde bwo kuba n'abakwetaaga baki bangi basically yes kati njagala ngamba abakyala abali mu menopause ana because woweza ana obudde bwonna ekigaali oba okiyingira naye nakubuuza nga sinna kiwulira ekigaali ekya menopause sinna kifuna kijja when you make 40 kyetegekedde obulwadde bwe mbadde njogerako bwa menopause bw'ogenda mu menopause hormones pause estrogen hormone eri responsible in the lubrication of the vagina epozinga bwepozinga omukyala afuna what we call atrophic vaginitis oba vaginal atrophy vagina eno neggwamu atrophy efuna ekikopo atrophy to atrophy to shrink kati nebeera nga vagina esigadde kirerya ng'erebedde bwetu nyamanyama kati buli weerebera bweti appetite ya sex efa obwagazi bwa sex yobufa ogenda okwegatta nga omwami akakabukasa ate wabeewo nga mwayombyemu katono oba ku luwalo nga omukyala yanyizeemu n'agattako menopause okitegeera n'agattako dryness okitegedde kati bleeding yeddako kati wa menopause agoyingewo awa menopause osooka n'omukebera era abakyala abagenze mu menopause mbakubiriza nnyo okwongera okwefaako gwe ng'omukyala you can take estrogen therapies zeziriwo ezo eddagala lya estrogen naye ng'oziminimayizinga oba nga olina omuntu gw'osobola okwebuuzaako naye nga ndaba kati ndi dry because
ayeba macho wangadde ne bbaawo myaka 3 tagenda kugumanga environment eyo ki ng'emwogo alya mukalu olutuga mutuge ng'oli wakkaka bukasi ate oba tokyawooma nze nkwekutte olina nafuna gwe namala siri senga Ruthi but ngenda kwogera ku other factors. Okay. Diseases zo nnyingi Ruth diseases zenina wano ndowooza nowendisomeza emyaka 2 sijja zimalayo tujja kufunayo olunaku era tukuba diseases but what I want to know other factors. Other factors, yes. Anxiety kwe ye mukyala n'atunuulira omwami bw'ati n'alaba gundi eyo n'atya kyekangu naye kanga mulimu abasajja Ruth abaakula n'atya oba oluusi omusajja n'amugamba ekigambo kati bw'atya the body responds eventually agenda mu postcoital bleeding nga si mulwadde but those other factors. Ekyokubiri dehydration ozangeko omukazi nga yenna omulaba yenna akalaakalanye nga ne wanywa amazzi tegawera yenna nalaba ku oji wange yali wansi ali musini afo nga ali musini atu namusanga ningaba naye ngalinga ticha wange okitegedde ngoizo ganti yansomesa kamugamba sweetheart what's wrong buli wookala omukyala nga nagana amazzi gennyini togafuna the skin is dry you're all very dry omwami akwatako wenna okaluba bukalubi olinga buno obubuzi buno obulume obuberege so woba dehydrated the vagina of course responds to the dehydration n'abaami batuyambeko bakoleeki olwo n'omwami yasooka n'akufuma ebigambo bingi aye n'ayagala omusanyusi ng'obwongo bwagenze dda nga ne bwakuba eŋŋombo omutima tosigaza okitegeera naye kasente bakazi babawe kasente kasanyusa omutima babawe kasente one omukazi sooka okole sente nga tonnakola kirala kyonna woba oyagala onyumirwa obufumbo sooka okole weerwaneko nga ggwe omuntu ng'oli mu bufumbo naye olwana ennyo omusajja akulabe ng'okeera noweetika ebintu n'okola n'osooka n'obeera ng'olinamu akazi Ruth omanyi oba olina ssente bakuwa naye togambe tuzaale emyaka 25 kati tunaakola ddi kubanga jukalawo emirimu egimu nga tekyetaaga lubuto okeera kuyiriba Ruth tobigatta osobola okukola nga bw'ozaala aye ffe twazaala nga bwe tukola an example right you can work nga bw'ozaala ekyo kyekuzaala si kwekwaza ate olina okuzaala era nga bw'okola because bano abaana okwewala stresses ne dehydration Ruth obufumbo busobola okudehydratinga one obeera osabiriza tewali muntu ayagala muntu asabiriza nze abasajja nkugamba ebyembeeramu omukazi n'asabiriza sekaani n'asabiriza treatment n'asabiriza omwana olugira nga adduka buddusi ate naloka kubuuza sente zoyagala zaaki notandika okunyonyola nga nyonyola taatawo enviizo wakasiba myezi 2 ojjayo zaaki osaba Katonda abakyala ebintu byebakola biteekemu omukisa abakyala Ruth beetaaga okubeera n'akasente okubeera ng'olabika bulungi kiri sponsored by what by oba ebolaki nga sikini yeesika yokka obufumbo busobola okunyiga ate abakyala tebamanyi mbeera z'abasajja men want a soft plate kati ye ajja kujja nze njagala kulya oba yakumye ssente ate nga kyaliko kati osigale nga wenna okoze eki bwesobamu kasente mpulira n'obulwadde nange ebintu bintambula mpulira amaloboozi mu matu mpulira engombe nga nnyingi naye 225 nze ngamba nnyo abakyala abambeera okumpi struggle yo ebeere self omwami yaŋŋaana okola don't listen to that nonsense is a hater omuntu atakwagaliza kola akwagaliza busibe wonaalwala n'aleeta bulungi enzikuye n'agikusiiga ekulumbe nga neza treatment tokola ki ekutte oleka abaana bo so okwewala postcoital bleeding treat the diseases janjaba endwadde zino making sure omubiri gwe teguyina kalwadde kubanga wojja osobola okukola obuki obulungi kati awo bugamba okujjanjaba tujjanjaba tutya that bleeding exactly we are going to manage the bleeding according to the cause bw'onaaba olina vaginitis you are going to treat the vaginitis era ngamba nnyo abakyala eyo high vaginal wash gye nakugambako it normalizes the vagina vagina neddayo mu its normal functioning neddamu okuleeta amazzi ate ne weewala ki infections ez'olukombu bwe zitakuggwako twasomesako ku why infections are recurrent
Netugamba nti vagina eno etereka ebirwadde ne bibeera nga tebiwona. Bw'olaba nga infection egiwedde ekulemeddeko, do a high vaginal wash. Yeriweeyo. High vaginal wash, medical procedure. Open the vagina, ne muteekayo eddagala antiseptics. Okay. Antiseptics, you can put mix iodine, mix Savlon, sabuni, ne mujooza, ne drying, eventually, nekomyawo new microorganisms. Neddawo nefuna ability to fight against these infections. So omukyala ali mu menopause yali yadde agitunuulira. Omukyala ali mu menopause afuna infection yayibadde agisa kubanga kana katundu kabeera nga kalwadde tugwera mu bleeding always ebiseera ebisinga. Jjukira obulwadde bwagala nnyo akatundu kubanga tewali ateegatta oba mwavu oba mugagga oba mulema. Yalina stress wawumulira. Atalina byakola n'awumulira. Yes. So we are going to manage. If it is vaginitis, treat. If it is a cervical fibroid, bagirongoosa luusi ne bagijjamu. Weba cervical polyp, it is a minor surgery. Babusalayo munda ne babujjayo nga yerese bleeding. Weba cervical cancer, still you manage. Weba endometritis, diagnosis, bw'ona amanyi obulwadde obutuufu mugenda kutambulira kuki? Ku mazima mujjanjaba obulwadde obutuufu. Obuzibu kwe kubeera nga you managing an infection yerese bleeding ate nga polyp yerese bleeding ate nga endometrial cancer yerese bleeding oba endometriosis. Bleeding egenda beera accompanied by these following signs. 1, back pain. Twajogeddeko okuluma omugongo kubanga endwadde za wano zirumisa eki? Omugongo. 2, pain okulumizibwa mu ndira. 3, painful sex. Twakyogerako, it is a condition known as dyspareunia. Okulumizibwa nga weegatta. Pain tegenda kujja yokka bwa namunigina. Mpozi abali ku family planning. Hormonal family planning methods. Hormones ziyingira mu mubiri zo ne zidisorganizinga body. So hormones woyagalidde wa bleeding. All of them over particular hormonal family planning zimene ziri hormonal ne ziri nani hormonal kujjako abakozesa ki family planning. But these others ogenda ba ne headache, ogenda kuba ne pain era muno mu lubuto nga lubeera lukulumirira oluusi ne bowel. Bw'oba olina ebizibu muno mu lubuto kitawaanya n'enfuluma yo ng'omukyala. Osobola okufuna constipation naddala ng'olina ebizimba, olina fibroids, olina cystic masses, ng'olina specifically ebizibu ebirya mu system eno. Kati gwe olaba obubonero bwonna mukwano weemanyiize to consult. Kati bleeding eno eyo after sex njawula ntya ku bleedings endala eza vagina eza chiba. You must only bleed ng'oli mu chiba wokka. Olaba bakutwala ku olutali oba naawe wakifuna ekintu ekijja ne kikuwa essanyu no bleeding apatuwa pads embuuza ati batupaddinga twali mu Tuesday class. You have to pad yourself because essanyu eryo omukyala limanyi oluusi okuleeta ebyenjawulo ate gawuno n'ogistay. Anti hormones bw'obeera stressed the body releases what we call a cortisol hormone. Kati hormone eyo bwe releasingibwa ng'ekyankalanya hormones zino ez'ekikyala nga you bleed. So bw'okyusa embeera the body reacts and hormones change mu bakyala. Naye nze njagala okubiriza abakyala 225 buno obubaka bwa 225 mbagaliza omwaka omulungi. Naye fuba nnyo okulaba nga monitoringa system yo kubanga ekintu ky'ogayalira kati kigenda kuviiramu obuzibu mu dda. Oyinza ogayalira bleeding kati ne mutuuka okunoonya omwana nga temukola ki? Obulumi ne bukulemerako n'obeera nga tulabika bulungi kubanga obeera olina ki? Obulumi. Ruth nzikiriza ndabula abakyala abanoonya abaana abanywanywa ebidagala. Ruth nakoze ku mukyala yanzikiriza okuwogera ku eno ensonga eno. N'angamba musawo yali yazibikira enseke ne bamuwanga eddagala anaabe eddagala wabwahali eyiire anaaba wabwero bana banseke yeeyiira eddagala enseke zitukule enseke zizibukuke akeera ku makya ne kati omusawo omuganda n'amugamba weeyiridde eddagala enseke zino tezinazibukuka genda weebake n'omulalu. Oh my God. Genda weebake n'omulalu, omulalu oyo ajja kuzibukula enseke. Yes. Omukyala yanoonya omulalu
abakazi tukola tunoonya abantu kyobola nyigira nnyo omuntu akudaalira munne olwokwatayina lunyiigira omukyala anoonya omulalu oba oyise emitendera weeyiri gwe lunaku oli ku mizigo okera kweyira bidagala ebyo okitegedde omusawo yakuwadde ebidagala naye tofuna mwana weekweka omwami aleme nakulaba aleme kutegeera kizibu kyo kankubuuze okweyira eddagala n'okuzibukula enseke butamanya omuntu aba desperate mukwano butamanya tulese knowledge for free butula ku simu yo tekeko data ofolowinge oyige ebintu ebituufu Ruthi naye ng'enseke balizibukudde batya yezze genda omukebera ng'alina what we call bilateral tubal blockage anti ng'enseke zaazibikira za blocking you cannot get pregnant okitegeera kati kwe kunyumiza eyo emboozi nti bamugamba yeebake n'omulalu enseke zikole ki naye omulalu yamunoonya n'amufuna bate nga mukama yamukweka aleme mufuna yamufuna naye tebaakola kuki amiina kati omusawo omuganda n'amugamba yamugamba omulalu namufunye naye tetwagasse ko omusawo omuganda nti tezaazibukuse tojja kuzaala yawona nno ye omusawo omuganda omugazi kankikoleko kampitawo omulalu anninnye nkireese ngamba ebizibu bino bye tusanga mu bulamu bw'ensi eno gyebiri naye birina solutions singa oba omanye ekyokukola ekiki ekituufu and some of them bawulira ekirwadde kyo sawa aida yagamba omugongo endira ndabika nina obuzibu genda ku famasi omuntu abadde akola kiki ekituufu naddala okuyambibwa okuwonera ddala woba olina postcoital bleeding ogenda kukola investigations zineesooka bw'olaba bleeding checking oba olina infection oba you can check urine 2 do a pelvic ultrasound scan pelvic scan etugiyisa kungulu ate eyo ya bulijjo buli wamu weerira kuba mwegendereze wantu wogenda alina obba nga agikolako yagisoma yagenda okubuulira ekintu ekituufu kubanga ffe mu scan there are very few schools ezisomesa scan mu Uganda ziri ezi yes kati buli akola scan alina obba nga ayita mwaga amasomero manya ntya ndabe certificate no kyekugambye nti mbadde ntegeeza nti mu kifo kyogendamu alina mulimu ezo ajja gikolera justifwa okukakasa nti akebedde naye nga takoze eki takebedde wonna ava ku pelvic scan do a transvaginal scan kati oyo omukyala gwe kugamba yalina endometrial cancer bwe namala okukola transvaginal scan ne mugamba genda okola what we call endometrial biopsy okuggyako akanyama okonfaminga ki cancer kubanga gwe tugenda veno osabe ki akanyama bakatya tukatya bitya bw'omala okukola transvaginal scan n'omugamba no there is an ill-defined complex solid mass in the endometrium suggestive of endometrial cancer go and do a biopsy ogende bwongere okukola ki okwetegereza go and do a hysteroscopy ka kamera kalingiza ne kongera okwetegereza what exactly is taking place naye gwe omuntu wa bulijjo togenda kukimanya so nenzirayo nga ngamba ebintu ebikwatagana ku mmotoka yo obitwala mu garage bwe weefuula makanika w'emmotoka yo ejja kukwatira ebintu ebikwatagana ku mubiri there are people abaabisomerera we have urologists we have gynecologists we have sonographers basoma scan yenze funa omuntu n'oba nnaasi n'omwebuuzaako naye nkole ki okitegeera kugamba obeerewo nga totambulira mu nzikiza ku bulamu bwo kubanga wonaagayala eventually ojja kufa you die and you live once so naddala abakyala Ruth nze nnyumirirwa nnyo omukyala siba mbagamba you should love yourself first nayiga nze abakyala bagamba sometimes bereko selfish in a way si mukulumya naye kubanga ayida kankubulire mubeere ewaka omwana bw'alwala gw'ogwirana mwami bw'alwala gw'ogwirana bwe bw'olwala ani agwirana bagenda ku ssomero omwami agenda n'akola bakubira kasimu owulira otya they can even stay home meaning nti gwe owaniridde amaka gano you have to be healthy whatever you do kanzibireko ku bakyala nze principle yange ng'omukyala nsaba nnyo Katonda era omukyala weekwata ennyaani Katonda obeere nga essubi eyo nayona teriri mu mwami w'oyo essubi yo liri ani mu Mukama Katonda weegayirire nnyo Katonda akutaase nnyo ekyokubiri okole nnyo nga teweesaasira obeere ng'oli mukyala gwe bayita omukyala omulwanyi omukyala omukozi omukyala omupambanyi omukyala nga buli ekikutuuseeko you think about yourself tosuubirayo muntu mala kukuyamba kikuwonya entondo
kikuwonya okunyiiganyiiga kikuwonya omutima omubi kubanga omanyi yo gwalina okwerwanira gwe ne Katonda wo ekyokusatu ozaale abaana amiina Mukama abawa abaana abakolemu omukisa ofune okkakkane owummulire mu baana bo ekinasembayo akuwa omusajja amen akutegeera atakwagala omusajja tugenda mwezi ogwalaavu juno February mwezi gwa laavu mwezi gwa mukwano kati mwezi ogwa laavu so basically omuntu yenna bwaba akwagala omwami wowe oyagala mukyala nga badde akugamba endwadde zino zayogeddeko musawo Aida Valentine gift mutwale mu ka TV mwe treatment wandeko omwami wange omulungi omwami Moses omwami wange omulungi mutumiddeko nange mwagala nnyo yes Wandegeya Imaging Center oba nze why I say that bagamba nayegambye omuto ne kati kangambe omukulu gy'amanyi enkuba gyetonya so ze manyi Wandegeya I trust her so ntujja genda ofune ekintu ekituufu mutabata okwebuuzaako oba okubukinga akola but people have my number naye atagirina era jiddemu tekiri mu ati wakyo bw'ogikuduwalira bale mwe balina kujoyininga muweze. Thank you so much for following. So we have a beta again number. Okay. 070 5 1 4 5 9. Airtel note 5 25 14 5 yes. Then MTN 0 7 8 9 ye note 7 emu 95 97 bale temukola voice note mutasindike ka message ate Ruth simu bannange bagamba sikwata simu naye olemerako Ruth mbera busy nnyo awaliza ka message you get buwereza message bwenfuna ka time nja kukudda nene ekizibu kiba kikuluma lwaki oba ofiira ku simu yangu buzi look gwekuira ku simu musangibwa when you get those numbers kubanga ezimu sikyabera nazo kati nze kambalagire bulungi wamma Wandegeya ola Fuyeka weeri pharmacy wakagivaako bwoti Wandegeya Imaging Center weeri nekipande oba okiraba bulungi and at times nemotoka yeebaawo ngeriko ekipande zenkolopi bwova saidi yemulago bwojja bwoti nanotoka ku Fuyeka Wandegeya Imaging Center weeri nga nene bulungi oba ogiraba bakyala bannange bakwano ba sweet tukuza abaana baffe nga tuli balamu mbeegayiridde omwezi guno ogwa love I want to spread more love nga mubeera balamu tubeereyo twekebere ate sokutambuza ovaayo ewo osobola ojjanja n'okujjanja of course yes all right that's yes, so nice treatment ebeerawo but diagnosis first treatment is the simplest thing mu bulwadde so nefuna treatment you go somewhere else nofuna treatment nojja and you get the diagnosis and then you're treated tusembyeyo kano yes abaami abaliyo omukazi omukunkumuddemu abaana muli mu myaka 2 netolingiza nkowa kukuba erigenda waabwe ku Valentine nomanyi Ruth katisokolindeko nti tenamaliriza omukwano kyova nze nyaga nnyo Katonda ye omuntu gwemanya njagala ennyo buli muntu ayagala omukwano buli muntu ayagala okwagalwa naye abaami babulamu okulaga abakyala omukwano munno mulageeko tinange nkwagala naye oli kaliako ebbali kaagala okulaga nti no oba ate in the initial stages naye abaami omunno ogenda mulaga ng'omwagala ng'ofaayo bwalwala naye mubeererewoko n'oba talwadde Valentine nemugendako ne muli ekiberenge ne munywerako kyayo ne mutambulako street abasajja tebamanyi bukodyo mukwate ku mukono boti mutambuzeko just street boti mulage ekizimbe kinono kya Sudiru n'abakyala abakyala by the way love gwa mukyala gwalina osinga oteekamu omwami yakomyawo back yes omanyi lwaki Valentine gwegenda ogula ebifaanagana ajja byambala kati naye bwana abyambala ajja gamba ne bino gye biri bulijjo yabikuganya nagaze sambala eyo uniform byamwemba love is what you make it right okay kyoyagala kyemagambye abakyala tolinda mulala kikukolera gwe kyekolere weesanyuse agambe nti mukyala wange bambi yayiyiza neŋŋaana kijja mulumiriza ng'omuntu kansula nti ebimuli bye basuubira babisimba dda naye mubeere bulungi bye